Embeera y'ebyokwerinda buli lukya eyongera okwonooneka olw'ettemu erikudde ejjembe mu ggwanga omuli n'abantu abattisa bannaabwe emmundu. Wano banna FDC babadde bawa alipoota eggalawo omwaka mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Najjanankumbi bavumiridde ettemu eryeyongedde ensangi zino ekyeretedde bannayuganda okufiirwa obulamu bwabwe. A series of security installations attacked by unknown assailants, majorly in the areas of Luero, where some security operatives have lost their lives. This led to the Uganda People's Force, UPF, top leadership, resorting to merging of numerous police posts in an effort to protect their officers' lives from errant attacks. Okusinziira ku Pulezidenti wa FDC Eng.Patrick Oboi Amuriat, gavumenti mu kifo ky'okulwanyisa ebikolwa bino eby'ettemu n'obulumbaganyi obukolebwa ku poliisi eziri mu ggwanga kyokka edda mu kusiba bannabyabufuzi abagivuganya ky'agamba nti si kituufu. Our concern as FDC is that Mr. Museveni is blaming these attacks on opposition leaders. This has been Museveni's trick intended to arrest and detain members of the opposition in order to suppress our voices. Clearly, instead of telling us who exactly has been involved in this, individuals who may belong to political parties. Ono agamba nti obumenyi bw'amateeka mu ggwanga buvudde ku byanfuna kusereba era asabye gavumenti ekola ekisoboka okulaba nga bbeeyi y'ebintu ekkakkana. The regime has, instead of intervening to manage the crisis of fuel prices, kept a deaf ear, leaving the decision in the hands of speculative businessmen and women. The country needs to know that as FDC, we have offered plausible solutions to the rising price of fuel. Mu ngeri y'emu FDC erambuludde emirimu gy'ekoze mu mwaka guno nga muno mwe muli ne kampeyini yaabwe ey'okusimba emiti okusobola okukuuma obutonde bw'ensi nga wano basimbye emiti egisukka mu mitwalo 5. Ebyokwerinda yefuuse ensonga